Executive Media. Focus, innovate, succeed. Subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde abadde ogamba ki wamma. Okay, so oli ku Executive Media, Shamim Mayanja lyerinnya lyange. Manyi bava kunkuba wano bbiru ya mmere neŋŋamba bannayo sirina kye naayingiza. Omusajja akedde ku makya n'ampa $5,000 breakfast. Naye gyonna bagiridde. Bani abajirya bani ako ka Jaden yoli kajiiko banyesibako balinga abagandiza embazaala kati Jaden ku butono bwaliko lwakitagejja ali alinganga kakagamba nti yalidde emmere nga yenkana bw'atyo yeena nnya abantu abali emmere yaffe nga tetulaba geraga tubaveeko kati ow'emmere wuuya mmanja mpaayo etaanaawo kalimu abo abagirya nga tetulaba giraga mpaayo etaanaawo osasule emmere n'etaano sizirina naye kalimu naawe ebbanga lyemaze nga sikulaba nakoma okulaba mu kikoni ng'otunda magi ngenda kuteera ku mobile money bamugumu bwe tumala wano okulaba nga oli mu magi eri mu kikoni ataafuna asuubula magi n'ansuwa ataafuna akola ki so Shamim Mayanja lyerinnya lyange ndi wano eno ne ba dancers oli ku Executive Media gwe yakatweyungako njagala okukutegeeza nti aba Bashal Tours and Travel be bamu kubateekamu ensimbi bakugamba nti omwezi gw'omusanvu guno bagenda kuba ne slot y'abantu abagenda ku umra era beera ng'otuwagira bambi beera ng'otambula naffe umra eno millions 4.8 kuliko accommodation kuliko okutambuza kuliko air ticket yo ey'ennyonyi kosa ne visa so beera nga otwesiga obeere ng'ate otambula naffe aba Bashal Tours and Travel tetukussa kiwuubaalo tukuwamu ne ku mboozi. Amina. Yeah. So ate bo aba Print Creations nabo be ba proud sponsors baffe aba Hijab Nation. Yeah. Hey. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Era beba sponsors baffe aba Executive Media bali awo ku Nkuruma Road bakola branding owa buli kika batunga uniforms bakola awards ennungi bakola buli kimu era beera ng'obanoonyako gwe atayagala kukirira ku Nkuruma Road beera ng'ogenda ku Cham Towers. Miss Glamour eri awo ku Sapolo maama nno kati waali awo wandigenze n'omulabako atunda sharia kossa n'okubeera ng'ate akola ebintu amatiribona. Amina. Ate nga ndi musajja musiraamu sharia nzeetaagira ddala. Sharia nzeetaagira ddala. Ne ba dancers. Dance quarter game. Dance quarter game. Mukola kimuzina. Tuzina. Training and not training. Byonna tubikola. You come here and uncle get for you somewhere to sit, mommy. Ati abana ba luzungu bana ba mommy don't come in camera go the other side side yeah tojja mu camera bana bange ba luzungu banne mu lumunyumya nabo embeera yange bagikalubye obulamu bange babukalubye bajja bitegera mpuli bana bawa agenda nga bakitegeera mpola mpola slowly but sure. Did you charge the tap? Osaze n'akasige tebakusaze kasige tawulira nno Luganda osaze akasige wagala lubindi tolaba olugezigezi. Did you the eyebrow olugezigezi olw'abaana b'ennaku zino. Olaba mukwano gwange Shamim ekituleese daddala gwe olaba nga mu covid awo twali nga badansa bonna nga batusindika emabega w'aba musician nga ojja ne tujja wano ku National Theatre ne badansa ne Cruise Affairs tufune kye tusaka nga badansa tugenda okulaba nga batusindika amabega w'aba musician tugamba kati banno badansa tulina okwebeereramu tuba tulina okwezuula kino ekintu nga bwe kyakiri MDD music dance and drama
kati gwe Shamimu okwasamako kuyisizaawo tavumye asevunye ali mu drama Nkate mwasose kunyamba. yes kale ati kyembadde ngamba kati olaba mu abadrama kati gwe nga Shamimu mwe mu drama wano Ndide kosoko pose. kati kambuuze katuddeyo gye tubadde Namunatidde. anti Why? kyengamba Kamanyiro kontadde mukamanyi Karimu tujja kwera tujja kweya byajukira kumanyi nnyo. olaba bamusician nga olaba mu MDD Saagala kujjukiza. bo boogera naate mu drama kati ngaggwe mu drama kwabe ennaku zino badde oyagala tobyonoona ntera olaba clips zo ne Jayden nga tokyayasama bulungi ate weefudde omuwombeefu ate nga si ye brand yo wali bidi byokuleekaana naye bibayisaawo abadrama n'abakomedi kyobola nsobola Jayden bamumanyi tukumanyi Zubeda Kasuku tubamanyi awo mu kulasana awo ezo brand za ebigambo bye balina Neba dance ebindi neba dansa byakwezi tebiriyo tuli ali tubeera mu background bebekulu bw'ajja balaba bebekulu dansa tebamumanya teri Kati amanyi mwagala kuvaayo. naffe twagala kukola Kyaffe ekyaffe mukola nga bano abaana ba ghetto kids. andi bo ba ghetto kids ne ba ghetto kids ekyabwe kyaba kids bw'okulanga bagoba kati kali oli teyadduka yani Patricia. Bw'okula bagoba. bw'okula bagwe brand y'abaana bato Kati muyamu y'abantu bakulu. yaffe ya buli omu y'abato buli omu, n'abakulu buli omu, tuzinde ajja maka tugenda naye. kyola ye dance quarter game home of dancers twagala kukola platform nga y'aba dancers nga naawe kati Shamimu saawa zino etuba nga Kubanze njagala kuba dancer. bwe tukola nga tugeze byampi ne tugamba kati nsobola okugamba mpe ba musician 10 n'obamenyera ne nkugamba ompeeyo ne ba comedian 10 nabo n'obamenyera abasaawo Nekugamba ba dancer. naye nkugamba ompe ba dancer 10 saawa zino abali Ejjayo mu profession babiri. endeeta n'empi tukuba kubi mpi saawa zino oli basomero kibooko ziba zivuddeyo kati olaba mbu waliwo obuzibu zibu bw'amaanyi tolaba nga waliwo obuzibu lwaki tuba tukolera emabega w'abalala Kati mwagala kukola kimu. kati ffe twazimbye ekyaffe ate Tugenda kukola ffe kisobola tu making kubajja. abayimbi abo okubaawo ffe tuba making because wewetegereza challenge abayimbi ezisinga ku TikTok oba ku mikutu gyonna baba baziziniramu oshegera baba baziziniramu era n'omuyimbi waba akola oluyimba lwe video kizibu osanga oluyimba lwoluyitize nga tuli mu badansa ne badansa abo bakomaawo Anti gye mulina okukoma. tulina ovaayo kati birina kati okyuka Bino mu- kyuka. Mwagala kuba nga badansa b'e Bulaaya. nga ab'ebulaaya kati naffe twasetinze Naye ga amazina mugalina. amazina abaana bagalina genda ku peji zaffe Ani dansa zonna wano kuba. Eh? uyawo asidike mazina oyagala nkwe mazina no Asidiki soko mpayo amazina g'akano akayimba ka Kenzo. kayimba ki Naye munnange obeera weekyanga kulowoozaako. Ako tekajja kukola kayinza obutakola funa akantu akafumita ng'empere nga kafumita Mumpe gwe fayigo museegu funa akayimba k'abaseegu. ate twanyiigamu Eh. naffe badansa Sorry my daughter. tetutandika Mpayo okwekulira akayimba kale ak'abaseegu. Go dance. Oyo mwana dansa njaga mumukwate. tujja I'm mukwata promoting her to be a very ate kirungi muwala muto Extraordinary. nange ndi muvubuka muto Eh. So, so bano badansa so otandikira ono mukwano awo. gwange tuvudde wala yasookera mu magi tokulya nnyo mu kikoni Eh. naye eri nga luli olugero oluga nti Ataafune. ataafuna magina nyaanya Nansuwa. dansa zazifunyemu tadda mu dansi fayo oluyimba njagala no mwana tulinayo atuweeyo olwaffe lwebayita kyeza ani aluyimba nze nyimba bwenzi Era kale nyimba kolera ku nyimba lulwo, bwenzi kolera na ku lulwo. Eh? Kolera ku lulwo kati kati wano gw'otajja nyinza okukuba left nyinza okukuba ka kick awo nga kamera sigenderedde agenda kwambusaamu agenda kwambusaamu producer producer aba agenda njagala producer oyagala producer mugoba badansa. badansa tetulina producer mulekere omulimu naye yakoze gw'amaanyi okubanga tuli nkowa wano muntu atategeera bintu bye njagala Eh. nze nina pressure kwentambulira kitegeera Producer, kitegeera atuwe Ogenda yimuka. ayimukemu gaziwamu Gazi wamu. Soko kati tekanya akatebe. kati Tonkuba okugulwa Lindako. engato abalema. kati olaba Eh. ffe mbadansa kati wogwa Producer kunze wanvu yamu. kati wogwa kunze tuvala twabireese kino kyendeeta kati kyetuleta ffe mu dance quarter game home of the dancer at least ovayo newogamba nti kale oyimba nine bw'otuuka eri sigala ng'okola ki Ng'ozina. ng'ozina because kati olaba bakenzo baali bazinyi Baali ne bazinyi. babivaamu nekyajjukira nabadiri Bazinyi. osegera neshiba naye Bashiba yali bonna. yali badansa Naye kati awo ffe twagala bonna kino nga bwenzija negamba nti ndi muyimbi ndi muzinyi nga wentuuka stiru kuba nenkuba tugeze nga onomuyita looko Aliwa. gwe bayita looko mu badansa Aliwa. mubiri gonna ne gukankana guti
ogumanyi awo oli mukuzina abadde roko gagomago mazina kabo tulina gye tuyita empere empere gwe Zubeda gwe ojja kuddaawo agamba leke bana wano wafunda Zubeda mazina kigoya goyagala olese ebintu by'ekisisiro njagala ozine kwengonyola ekiwatu Zubeda otandise okwononeka ndeta badansa Zubeda kalimu kati gokolanga manager nze siri dansa oyo manager lwaki oyagala nnyo badansa badansa kyetubagaza omanyi buli kintu ojja n'olaba ekizibu bwe kiri kati fena tuli bannayuganda ebizibu tulina bingi bannayuganda tetulina mirimu ate tulina okwebereramu kati ojja n'olaba owali gap kati nze nalaba gap nendaba wano mu dancing industry waliwo gap tubeera tutya nga badansa brandi zaabwe tetuzimanyi kitegeeza waliwo ekizibu kati nze najja kuziba kizibu badansa muunya nammwe abaasama nammwe temuwunya bulungi ndabe tunatera osemberayo nammwe temuwunya bulungi tewalaba gundi kyeyakola mukijjukira omusikulu mujjukira bali abaana badansa abajja n'abagamba bambi baalagawo abo abaana mwabakwatako gundi abakwatako bunoke naye babaabulirawa bwe batugamba bawunye ono munkwatireko waye so lwe lugendo lwe tulimu bagamba badansa temunaaba bagamba badansa bakyafu bagamba badansa tebalina bebasula badansa bali bubi nnyo embeera yaabwe mu badansa abasinga obulungi bonna basula ku street okiraba nerabo kyetulimu kati olaba ne tuddayo mu bayimbi waliwo ekiseera nga Kamiliyoni ne Bebe Cool ne Bobi Wine tebannalwana lutalo lw'abayimbi twabeeranga mu kyalo eyo ewaffe Masaka nga n'ogamba muzeeyiwo ngenze kuyimba awe mukoma okwogera so kitegeeza nabo waliwo olutalo abaali lwalwanira ne bakyusa erinnya lyabwe kati saawa zino tulinayo ne minisita ali eri mu palamenti agamba bba wange muyimbi ate nga taswala abo ne minisita mulamba agamba bba wange muyimbi naye taswala naye waliwo akavidiyo akatrendinze ku TikTok nga waliwo akawala katumanyira bwe baali batudde eyo nga boogera ku babba baabwe lina agamba nze bba wange looya lina nze bba wange ali mu bizinesi ali Bulaaya omulala n'agamba mbu bba wange technician omulala n'agamba bba we dansi tebakoma okutegeera ono bwe yagamba mbu bba we dansa bali bwe bakoma okutegeera bwe bakoma okutegeera nga lwaki bwagamba mbu dansa mbu ki ekibadde kati dansa nga wala tetulina future tuwali value y'abadansa anti Bulaaya naye wane waka tekinnabaawo kati wane waka tuli mu lutalo fe abalweyimbyemu kati mwagala kutuusa njogera ku badansa naffe tubeere nga badansa batulabamu ng'ekyamakulu bamanya dansa atuuse nga King Sir bajja ku stage endulu neera nga naffe tulina ekyaffe mwagala batandike no babbooking nga muzze kuzina buzinya mu byaffe kati twalina competitions etwastructurinze ezituyamba okujja bino ebitone omanyi zino competitions ezaffe zanjawulo kuzina ez'abalazi bakola bano bakola ebyekiyaya abaana baze bajerega ne babasuula ate fe tubazimba tetubasuulirawo fe competitions ezaffe empanvu kati zatandika mu Gwakubiri ziggwa mu Gwamwenda ziri mu kutambula tuli awo ku Vox Lounge enaakulabyawo wetukolera wetusobola saawa zino naye abagagga wobeera eyo naffe twagala okukolerako nga eri ewalera comedy store naffe tebatugobayo badansa tulina project esobola oleeta abantu okubatuuza sente zino twekwata bwekwasiffe nga aba vision bearer n'abantu abakinamu omutima abaagala okukyusa luno olugendo mulimu kweteeka mbwete temulina mugagga tetulina wadde mugagga n'omu wadde n'okutumanya tebatumanyi olowooza ki tukunoonyeza tukwate ku masannyalaze gwe tomanyi gwe abagagga abakuteeka mulaba akanyiriro tukwate ku masannyalaze go bwoti tomanyi naffe gayinza tukuyitamu bwetu naffe tufunayo omugagga atulabe muzze kusabiriza bagagga bange tuzze kusabiriza bagaggawo naffe batukwatireko mwe abasama babakwatireko kati Zubeda tulina okuba tutudde na mu studio waki tutuula wano eweeru studio tejja kukola eri ludda wa saawa zino ebbanga lyokoledde n'ebisi nedda kati ngenda kusooka kwa studio programu yamwe njiddemu tusaba tusonyiwako ekyo mukama waffe akamanyiiro ate kati onyiize toteka mu mbeera tonyiiga sente tunatandika ozikola mu studio tunaabeerawo nomwagala studio nkuyita gye naabandadde studio n'ojjayo njakujjayo banguyira wano watwanguyira ekibuga kyanguyira buli muntu amiina so far so good naye nga badancers bambi by the way mubeezezaawo abantu bangi kati badancers mutwaliramu ne bana aba traditional bonna tubatwaliramu bonna kati fe twakola na omuzannyo gwe twazimba olaba bino ne boolaba logo yaffe eno bw'oba ogirabye bano boolaba badansa
kano kolaba ennyumba yaabwe gye tubakoledde guno omuzannyo gwe tuyiiza zino kala zaffe ez'Uganda gwa Uganda gulaga mu zino kala zaffe guno omuzannyo tuguyiiza kuva wano waka zina amazina nga gannyonnyola nti naasula naye mbadde njagalayo njagalayo amazina nga gannyonnyola nti polopoto polopoto omumanyi simumanyi bulungi nga temwogera nga muzina buzinyi ye mukama wange naye nga mulaga nti abankireeta ntya kale olinga azimba theme nga mulina theme naye ng'eno theme eraga nti tukooye tusobola bw'obanga gwe gisponsalinze eyo nayo mu ttiimu gy'oyagala nga theme yammwe muzinayo mulaga ekimala byonna kati olaba zino eno game gye tukola bwegita dance quarter game kiyita dance quarter game buli ttiimu bwebanga nzize kuba gwe Zubeda njijanga nyina performance zange nnya kati nze Zubeda nsobola okugamba bano abaana b'elubaga basobola okumpisizaawo ogwo omulamwa gwange kati kana akalulu mukagize mukabazeemu ki kana akalulu tebannatandika bagira tebannatumanya naye banatumanya bajja kujja koze abaana abakola ebyo ebintu byonna byonna nga bw'obyogerako tubayina bona gwe kyoba oyagadde gwe ango gy'oyagerako ffe tetugaana ffe saawa zino tuli kuzimba muzannyo gwe bw'ojja ng'otusika eno nga tuwuliriza kuba baŋŋamba luli nga abazadde bw'omugamba ŋŋenze mu bayimbi ŋŋenze mu theatre baga siriimu naye kati mbwalimu ewammwe n'ebisiike biri mu baddansa temubiwulira nga babyogera ebisiike biri mu baddansa kati saawa zino ekireetera ebyo ebisiiko okubeera nnyo mu baddansa mbu connection zaabwe esinga ziri bweru tetunafuna beesi y'awaka kubeera nga tulina amaka gaffe ewaka tusobola otambulizaamu affairs zaffe ennyumba gye tuzimba si nnyo kati saawa zino tulina liigi emu gye tuyita Central League yeringa kati ekyo kisenge kimu ku nnyumba gye tuzimba tulina okugenda mu North tuzanye Northern League ekyo kisenge kirala tugande mu West tuzanye Western ekyo kisenge kirala ne Eastern ekyo kisenge kirala then we tumala kati ababaamu ezo competitions ezo bwe bajja ate bo bagende ku kalina tugambe kati abo bagenze mu Central League ezo divisions zonna ezivuddeyo then tubeere neyenkomeredde kalina eyo waggulu abakulu bayita mu nte nina amazina genjagala okuzina naye nga nzinisa okugulu kumu musajja wo yasidiki mazina omuzinyi wakulu kugulu kumu nga kwenyimiridde kisoboka nga ntaddeko buno kisoboka tewali kitasoboka ennaku zino nkoze nnyo exercise olaba osobola naye nkugamba bino ebigambo wammanga Zubeda bire si byakwasama nkaddemu amagezi gazze maama tegazze ku channel yange tegazze ku channel yange tegazze producer kan njagala oteekawo etteeka first wamanyira omujja mu kamera first wamanyira mujja mu kamera saakusonyiwa nedda Zubeda nedda nsaba ompuliriza ekyo kyogambye mbw abagezi gazze kibadde kyaki nedda first mulina limiti mu kamwa kammwe amagezi gazze gabadde tegalina jja okuva genze oba galeeteka ekigambo kyeggambye osose n'osiriikira n'endowooza abantu abagala okuyiga mbagambye eki mbadde nnumirirwa ggwe nosooka n'oyogera ekigambo bino si byakwasama nanti oyinza okujja n'olowooza nti wali ogera bira wali ng'oyogera leerere nga bino by'oyogera kati wali tewaba kwogera. This must be ECOP on set. Soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Wakati woyogera tukusala maximum paka zaffe. Tuba tukulabanga gwostusa otandise kwogera ovudde ku dance. Tuba tulina okusalako maximum. Wakati gw'ofuse mwogezi tojagala soba y'amazina. Era kati wano kyendi mukola wano mukwogera
njawukanye ku mulamwa gwaffe ogwa dance naye nzize nkutuusiza obubaka bwange obwa dance osobola obuntuusiza mu bantu bo onfuna tibadansa tonyiiga tolekawo mbeera saagala onyiige era namwe mwina abo abalwanira luno olutambwe Katolo Lwama yakulwanira ojjukira eri gye wabeeranga wa Katolo Lwama oba weerabiddeyo eri gye mwabeeranga bagiyita batya theatre bagiyitanga batya theatre jjukira naawe omukazi avuga awo yansuubiza ssente zange simaayo oyo avuga akamotoka ka leedi nengera nga eya white white gyo okoye bukoyi katunyuke producer kenkoye tunyuke bafune eddakiika 2 ziba zayadde kibawe ekyokuyiga na black dance amazina gonna gomanyi mu nsi noba yakuzinira mu mayindi buno byonna obo bwewangwa bino oyagala obbirabo binnyonnyoka tukozeeko baitha tukoze ebbanga tukoze ebbanga producer bano bagenda kuwayo ka vidiyo kaabwe ak'amazina tukateekemuko abantu bamanye kiki kye twogerako bayinza okuddawo ne balowooza mulimu kuzannyamu ate tuzannyamu bino bya ddala ate tukoledde ebbanga kuva 2-2 tuli ku lugendo tulwanirira baki byabiri nga twali mu lockdown mwakikola lockdown sebo nga gye tuli eyo nga tulwana kona abo simye ko bolaba eji yaffe eyo wajijeko so pages zaffe zonna gye ziri video ezo baana bangi bawera tulinga mu nkaaga kati dala competitions kati okunyonyolamu kati niye si kibiina guno muzannyo just tukunganya abadansa nga wala Premier League oba Champions League nti abaako season mubamu n'ennamba y'abazannyi abalina ozannya kati muyita buli dansa ali eyo so season eno yo bajja bali smart kitu kyaffe tugezezzaako era peje tukolera ku municipalities kati nga olaba Lubaga Luweero Makindye Sabagabo Makindye Elephant Mpigi Kampala Nansana Cobblers Kawempe oshegeera ibede simwedde no wagulu bwe na ziwansobedde doli mu scrolling ozabo namanyira Android nakatekamu bukolomoni bungi byonna tuba nabyo bajjayo neyo ne bonna tuba nabo so yanayagala okwagala alonda waliwo obuwala obuwala bwe bukulembedde ne liigi nno bw'olaba mu mpaka zaffe tuli wano bwe bukulembedde obwo bwe Kampala nakyo kigendeyo eno kigendeyo mu competition balina ekibiina abo nabo kigenda kujja Lubaga kati abaana bava Empigi ne bajjaawo finals mugenda bba waaki tulinamu n'abeeruweero tunafuna basponsa neera tulinayo akasente katono tubawa milioni 2 zokka tetulina sente nnyingi tetubawa we mumala obbasaakinga bwe mutwe bonna mugenda mala mubakolere ki ati ogyeko milioni 2 katolaa ne bino mulondamu abalungi mutandika obbawo emirimu ati kati eno competition mu kukola kati kiringa kyabbawa mirimu kubanga teri dance competition zigenda mu maaso wano nga bw'ojja n'ozina n'otawangula nti olina kyofunayo ezaffe kyanjawulomu nti bw'ojja n'oluuzinga olunaku lwozze oshegeera bw'oluuzinga lisi ofunayo ka transport akakola ki akakuzza ewaka eziringa ziri competition ndala nti zakwenyigiriza nnyo mubufunze bwe njijanga gwe ttiimu ye yazubede zenakuzanya neyakizza tugeze Lubaga ne Kawempe nze bw'owangula oba n'emitwalo 10 gy'oba owangudde kwalaali kubanga ompanguddeyo wiini mweyo bato then mweyo bato neera bwempeza balina point bajaji ze bagaba mweyo bato ziba bina bwewezaako 3 oba n'emitwalo gya 2 weddu bwewezaako 2 oba n'emitwalo gyo 10 bw'oba towezezza 2 kitegeeza naawe obulamu awo tetukuwa tuba tugamba eddayo weetereeze kati zino bato zibeerayo buli luvannyuma lwa wiiki 2 gye tusala bajaji baffe gye bali abali professional ababiri ababikolako ebyo gye bali
ffe tuli ku lutalo kati Chameleone ne Bebe Cool yali atandika ofuniramu bwa ekyokufuniramu si kyekikulu ssaawa zino ekya ssaawa zino tuzimbye ekintu ekisobola okugjayo amanya g'abadansa naffe ne tubeera nga okimanyi ssaawa zino tukera ku makya ne bagamba asidiki mazina okujja ndimanyi just gwadde wanje andaga siri mwogezi nnyo nze ndi mukozi ndi muntu wa muziki bwe tujja ssaawa zino ngamba Zubeida njagala ojje ku show yange njagala asidiki mazina olwensonga olw'okuba nti nina erinnya nange nja kuyimirira erigambe nyabo njagalayo miliyoni 2 okimanyi kati teri dansa wano ssaawa zino asaba yadde emitwalo 10 tekisoboka ate erinnya alina babakuwa emikatankulako omutwe gabawa ssente nyingi alinga Wembule naye Wembule wayinza okumuwa emitwalo 5 ng'agenda kujja n'abaana nga 10 kati egyo emitwalo 5 mugenda gigabana ate n'abaana bonna bajja nabo dansa twagala abaluyimbi kati omuyimbi ogenda kumpa 5 gange ng'omuntu ng'omu n'omwana omulala 5 n'omwana omulala 5 nga naye azimbye eri nga bw'olaba omuyimbi nti abakuba oluyimba lumu kati nga bw'olaba Ozambe nti akuba kiri Ozambe okimanyi Ozambe yali abuukingibwa ze namukubako ku simu n'ansaba 7 naye ng'oluyimba lumu lukyaliawo naye mu wiiki egi ng'asaba 7 kati okimanyi dansa ne bwazinira mu vidiyo ya muyimbi nga w'amaanyi kimuwanika dansa naye tasobola saba mitwalo 10 asaba 5 ku musanvu okumuwanika tekimuwanika awo nera Zubeida olabye ennyimba za Bebe Cool nnyingi ng'ennyimbo zijjukira ne badansa abalimu bamanyi bobokaboka be basenyuka ne bagamba nali mu luyimba lwa Bebe Cool naye ng'abakulaba be bakumanyi waliwo wadde Bebe Cool featuring maybe Lubaga dancers tekiriiwo naye kati kyetuli mu kuzimba kati ffe tuba tuzimbye kampani ng'eya Lubaga oba Mpigi n'enywera Bebe Cool wejjango ozze kukozesa bazinyi ba Luweero kune ku luyimba lwo twagala otuteereko Bebe Cool featuring Luweero dancers zibikira ba dancers so that omuntu ng'amanya muliri oluyimba lwa Bebe Cool zibatwala nga ba dancers weziri naye zirina ebizibu byazo nazo ziyuga tezinnategeerekeka oba zina association kati tininga abayimbi kati nga we tuli wana nti tulina omunene Zubeida nabo tuyinza obbawa ku magezi olaba kati nga zino federation ze balina eza UMA neya mukama waffe Eddie Kenzo ezo federation zirina okubeera ne activities ezitambula okubeera nga zipromotinga talent abantu okuziyiga noziwa ebitiibwa singa bano bagayi ba UMA singa UMA nga weri wano nga we tuli wane waabwe singa abagigale katugambe federation kale eriko eya Kenzo baba banjale nti aba UMA tolaba kati singa federation eriko eya Kenzo federation yali badde nga tulinayo competition ezipromotinga talent search mu west ng'erinayo talent search mu north erinayo talent search mu east ne tumanya mbu ezo talent search zonna zikulemberwa federation yaki eya mukama waffe Kenzo kati n'omanya mbu mu ezo talent search ne Kenzo yennyini eyo federation nga naye etegeka ebivulu nsonga lwaki federation tezitegeka bivulu by'abayimbi baazo abayimbi baabwe be babakwataganya be bakola ensonga lwaki federation eba nga tetegeka bivulu n'omanya mbu federation yalina ekivulu kye yategese mu north kya kupromotinga dance wa bayimbi ba north nga tuleeseyo n'abantu be bamanyi netugamba federation yategeseyo ekivulu mu west kya kupromotinga bayimbi ba mu west n'abayimbi bamanyi nebino ebya central ebimu nga federation ebyenyigiramu nezi federation bweba nga terina mirimu giri physical kakati bwejjamba abayimbi ngenda bawa emitwalo miliyoni 5 nobozimuwa ajja zinywamu wala gye nkyawummule gwe federation osigale nga oligo wa miliyoni 5 tolina bujulizi bulaga mbu zimuyambye oba ofuna kyeggamba so nebino bwe biri mbu federation zino ez'abadansa weeziri naye tebalina activities zitambulirako mulama kujjayo kupromotinga kye bagamba kati ffe ekyaffe kye tulina mbu eyaffe tugyezimbidde tugenda kwezimbira ne federation ng'olede ne activities ezirina byonna tugenda bikola tubulamu buzika ssente bwavu bwe bukyatubonya naye bagagga bwe bajja ne batukwatirako tuli organized nnyo bw'ojja mu kyaffe oli n'akiraba n'atuwayo platform n'atuwuliriza ekyaffe kiri organized nnyo naye tunoonya batukwatirako ne federation tukole because activities already tuzirina bogenda kupejeza abana baleme kwegatta nnyo ati be tulina ne lebe tulwanyisa abayana abadansa beegatta nnyo tebeegatta lwa kubanga bali board ola kati badansa abana abato bakola mutya bemuyita mu badancers abaana abato kati jukira saawa zino kye twagambye tuzimba families buli group gy'olaba nga Luweero oba Mpigi
eringa family erinamu mukulu waabwe omukulembeze Gwe waabwe mwogera naye. kati gwe twogera naye yakwasaganya abo abaana ne tubawa transport ne bajja ku venue n'amakinga sure mbu baddayo mu bazadde baabwe nga bali bulungi nga tebafunye buzibu Okay. ekitali kulimbwa abaana badde bakyennetwala embunze na asidiki tukola ekibiina kyaffe tekirina management tekirina muntu yenna Ebyo mwabigobye. ebyo bitwala twagala okugoba ne twetwala mu kibaala kivula mba abaana abadansa badde bafuna embuto bakola biki because organization ebadde enfu nga naayamba nga yo market ya dance weeri abantu baagala olaba abantu abazina naye organization tebaddeewo. Okay. So abaagala abanoonyezaawa. Tulina pages zaffe zonna ziriko dance quarter game. Quarter Website yaffe ya Mazimba ne website. www.dancequartergame.com. Tuli organized nnyo kyenkugambye tubulamu bagagga. Naye tufuna omuntu ng'alina ku ssente ng'ayagala promotinga dance tetutuula naye. Tusobola otabukira lino eggwanga badansa. Tulina website tugina www.dancequartergame.com. Tulina socials zonna kwogenda ne wogenda ku Google teeka Mutesi Dance Quarter Game ojja tufuna. Ate namba y'essimu. Byonna ku ebiri kuli ku socials. Tugisome busome. Ng'ate dansa mwana ali eyo. Enamba y'essimu talina data bambi naye ng'ataasa obbakubira. eri 0756 57 8480. Giddemu. 0756 57 8480. Gwe kano kaki? Eno mpale. Gwolaba kikufaananiranga ki? Ng'ekino. Eh? Amini nga patula. Yireka naawe. Bwe bakutuma patro otwale eno. Omusipi gwawa. Jamaica. Omusipi mu Kingi Kyongo. Mu Kingi Kyongo. Mulimu olukyalina kyalo. Manyi ffe badansa buli kaseera tuba twekuliyetindirawo Ekyammwe ekintu ekyenjawulo. ekitwawukanya ku ggwe. Amagulu ganaakutuusa Kwa kati mu olaba kulonda. oli boosi wange. Ye tasobola zina. Kati nze empale gye nnyambala ndowooza Okubanga omuntu wakulabirawo amanyirawo. amanyirawo nti oyo Dansa. kyali. Amagulu gano ganaakutuusa mu kulonda. Amagulu tofaayo sebona entumbwe ey'okweri Eriyo baaba- abakyala Byongereko abantu balabe. Abakyala gye bayaayaanira. eno entumbwe ey'okweri era abakyala abali dansa mumanye balina entumbwe yiyo Ate erinnya ly'olumanyi. nakyamawa Wakyamawa. nakyama N'erinnya ly'omumanyi ya Asidiki Mazina omuzinyi wa kuno. Engatto yawe eno guno omusipi gwa Kongo ki? eno guba guyita nyamuke mingoni Eh? nyamuke mingoni abalugwala bagumanyi Nyamiko ninganyo. abalugwala bagumanyi Engatto bagiyita batya? samba Asidiki Mazina tagenda kutuleka kiki. Atumwesonyi oli mu lugwala. ngwa mutulubeeri Teweegaana wano tulina Nedda, omugwala waffe mukwano gwange. njogera amazima ngwa Mukubira mutulu ku Saturday. Saturday saa 8 batandise olimba. Kasita omukubira ku Saturday saawa 8 ajja Kicyandiru. Byonna byakugamba abaakulimbi. Wallahi. Gwabamanyi gwababeera. Era olina weziwera olw'omukaaga saa 8 tukubiranga ajja kisimu. Olina munoonya Sande. Era Lwaki? bwe mukubire ku 8 ku Saturday. Oddemu munoonye ku Sande ku makya batamanyi kye yagamba. Ate mu abantu aboogera Byonna nakulimba. ekirungi mu abantu Obwo obudde bwonna mba nnimba. mu abantu aboogera ennyo nammwe temulimba nzikiriza. Mwe aboogera yogera ennyo bwe mutyo gwe Zubeda type eyo temutera kulimba. Abantu atalina bigambo bingi bye balimbalimba naye mmwe talimba temulimba ne woyagala Zubeda okulimba talimba. omaliriza amazima Soko ogoogedde. mbuzeeko mu lulugwala. mingoni Miŋŋono. bagamba nyamuke Nyamuke. lona olulimi lw'abantu Tulijagalayo mu lugwala. Eh, Tulina akantu ke twalabanga abalugwala beetisse ebiwempe. Eh. Ne twogera ekintu ekyatukubyanga. Kyalibanga kivumo. ekiri wasoko kiŋŋamba Nkyalabira nawe akijjukira kinzijukira. kati ku ngeri gy'oyogera enyinza okubanga okijjukira Sikijjukira. Abalugwala be batikanga ebiwempe ne tubasanga tulina ekigambo kye twayogeranga n'akugoba n'abula okufiirako. egyo emyaka tetwaliwo nze saaliwo Njagala kikugamba tulabe. Twagambanga mu lugwala ki? Wabeera akijjukira kiteke mu comment nja mukubira nti mubuuze. Ojja kuddamu okyale nkikubu. Naye anko gwe okijjukira ggwe naye futina ekuli bubi. kale
Fitina ajijjawo. Kati okuŋŋamba ekigambo n'ekikubuuza kibiiki. Ata kimanyi yayinza okuba alidde kiyisa mu kamwa ke nga tegukugwiza bakyangu. Twayogeranga tine ekigambo kyetwayogera naye ng'omulugwala wallahi wakwatako ya rabbi. W'otegeera nti ekiwempe tekizitowa. Mama ng'okimuyita n'oteekayo n'asuula ekiwempe awo. Naye nga bwakutwala bwati mpaka mu ttooyi. Nga weesibirayo. Ng'ayogerawo ebigambo byonna nga tobiwulira n'agenda. Bagenda omulugwala avadzaako ebiwempe bye ng'agenda naye nga bamanya ekigambo kiba kimugambye. Naawe okoze emisango mu nsi muno buli kimu okimanyiiko. Nze nkoze nakola entalo ku balugwala ne kati bonna mikwano gyange kati laba naye kukyaziza. Naye bonna abalugwala kati mwayeruka. Twayeruka. Ekizigo kino ekyajja. Nedda si kizigo. Si kizigo. Nze kyange si kizigo. Abazadde bamwe beegasse naffe aba half caste. Kino si kizigo. Ebaddala wobeera mu kintu kyonna ng'olina w'ofunira emirembe nga luli tegibaddeewo. Ebaddala otandika okyukamu. You start glowing. Kuba kati olaba sajja kati ngoye waleeta dance quarter game platform y'abadansa tetwali tetugiyina luli edda segeera. Kati munayo ogenda olaba byokola ofunayo. Naye ebirevu birekeeko. Toddamu bisala. Nze nogolaba ndi mwana muto. Birevu nkulabye n'amasulubu gano gayigganyizza nnyo. Birekereko emyaka gyo gitandika olaga abasponsa bajje. Bajja lowooza baddiringana mwana muto. Oli mumpi amagulu tolina ate ebirevu nabyo bisalako ebyandikulaze nti oli mukulu. Ono Kalimu mukulu. Nze ndi mukulu. Kalimu wamala n'owasa. Ndeka ojja kunkubya kibooko so kundeka. Ekyobuuza ebintu bwe bityo ebizibu bwe bityo ku kamera. Toyina mukazi njagala omutumireko. Mutumireko n'amannya ge. Sibula abantu kolera abantu. Kolera abantu. Mutumiddeko gwe njagala ennyo amanya ge ye mwagalwa. Mwagala nnyo. Mukazi watuvaayo. Kalimu gwe mmanyi vaayo. Nze Kalimu abakwogera linnya lyo mbadde manyi yakyuka. Naye Kalimu gwe naye emyaka 10 emabega bwakyali. Kalimu yali tayogera bakazi. Navaawo nakola. Kijjukirako ekyamagero kanti teke tusigale nga tuli ba mukwano. Yagala byonoona. Tuvujja views. Byama byaffe bituufu tuvujja views. Naye kati kireko. Mukyalawo mukwano gwange. Amiina. Yali mukyalawo. Amiina. Bambi mukoya. Twali tuti ate tufaanaganya n'amannya. Kye kituufu. Ali principal Dinganzi. Amiina. Neta kyanjo kyayo. Ajja kwokyayo. Akyavuga emmotoka eza bbeeyi. Ajja kwokyayo. Ajja kuba ko lumwa gweko. Naye Kalimu ensekubye. N'ova ku mukazi omugagga n'ogenda kumwa. Gwana gambe gwe nyina mwago wamulabye. Gwe wamulabye n'ova ku mukazi omugagga. Gwe wamulabye. Tunnamulaba wamulabye. Wayina omukazi omugagga. Sinnabayo nno Shamimu mwavu sofa. Simpanyi. Sinnamulaba. Bikubuze. Otabuse. Abaana babiri mukama wange. Bo bali batya abaana? Je bali balungi bakozi. Kalimu okoze ebyamagero mu nsi. Ndeka. Kankuleke tusigaze omukwano. Kibi nnyo omuntu akumanya okukukyaza. Kibi nnyo. Kuba kali tuva ku kamera kuno ompe ssente. Nja kuwa 5 gye wangambye nkuwa 5. Gye bakubanjeze mmere. Bamanje mmere emitwalo 4,200. Mulidde nga abatagasa. Batubanje emitwalo 4,1000 kali ka Jaden kagenze kudduka. Sente kati mva zikuba luseke wano. Abo bo babera ku budget. Sikuse uyu yalidde mmere yange. So bannaye katuberekereze musiibe bulungi musubscribinge mulikinge musharinge naye waliwo obuntu obuli ku TikTok obwa Faye yangoba obwo obuntu bwemulaba Faye bwateekayo nze nali main character bino byenzunga nagenda okudda nga bangobyemu ne kagatto bamugobye lwakulyamu Faye luko kati shikundi yasigaddemu bantu shuga kati ndooza yeridi character kagatto bamugobye lwankwe musiiba bulungi tulina graduation party ya Faye bagenda mutikira obusawo mwenna abayasama nti alimba si musawo lwe mugendo kiraba nti yasoma obusawo naye tabukola
yasoma busawo nga teri mirimu kati ali ena yasoma naffe nze Ati bye tuliko- ebintu bino birala nnyo mukama mu Wala kye tubadde tugamba wali mufenafena tuli mu talenti mpiso talenti yetuyisaawo kye tulabula tulwana ne talenti kambuzeemu ekibuuzo nsaba nkubuuza bubuuza tonyiiga oyinza byagala yingira academic dance oyongera mukolako ngenda mukolako muwala wange naye muwala wange lindako oyo omwana muwala wange budde wala ebizibu bye bisinga mbimanyi saakujja byogera obadde otya konosukka levu akaze kali kakugwa oli maama oli mukyala wange maama w'abaana ye maama wa dance quarter game tubeera naye buli tubeera mukyala ki gwe mmanyi ono yagenda tujja goli gwotamanyi gwojja okumanya naye nsaba beera nnyo kwoyo mukazi we kalimu beera nnyo ku mukazi era gwe ndi naye kalimu olinamu omuze ndeka naye ebinyonyi byo bitupamira bikupamidde ebinyonyi bipama biwuuno ne kati gwogenda funa ssente ebinyonyi bipama ngono bikupamira Zubeda ki kyebadde gamba mbu talenti kati gwe mulimu naawe Zubeda wasoma naye olaba gy'oli wasoma ki mawulire kati laba gy'oli era mwendi gano si mawulire gano mawulire lugambo mawulire n'olugambo muli mu lugambo waliwo gali agali professional abasako ebitambula ati sige mawulire gokka mawulire galinamu gundi ez'enjawulo kale gwe oli kumpi kale oli kumpimpi kutukulese naye abasigadde abalala ojasanga abazika tulina naffe MC waffe katatukolerako abasawo muno mu fe MC waffe naffe accountant naye ebitabo yasuula eri kati ali eri ayasama mu dance sport kubanga tulina sente z'abasawo nga tugafe jangu ogule bukkanulawo nteekeko so banaye katubeerekereza na kino nkimupamidde mpamidde naye kano akapale osooka katwalira ku bbaawo nakakola ki nakanoneramu omwana ku ssomero obutunda mbuyinaye jasooka kuba nga olaba wenga kubye bwe nti wetusatwala nnyo ku magulu amagulu go nagambye siina we nakyama yakyama nakyama gole aleeteka ku buko figa yeeyo kyekyo kati nyimirira mu bulungi nga togoomye kikitosayimira straight oyagala nyimirire ntya kati njagala wa kamera akuzuumi leka naawe tuli kutunda bana abaana abawala bajja kwego era abaana abawala njagala banneetegereze nnyo amagulu omanye nti omusajja ajja ku ngatto oyambuse ku ntumbu ano beerawo nnyo kati osike omuzinyi wa kuno yimirira asidiki mazina twala oyagala kyolabe ebbina babigudde tamanyi kasi we kali nkugamba bino ebigambo abasiyazi bamala bandabako bwe bati dine ebbina otunda kati obayita musiibe bulungi mulaba mwana abadde mu fasoni. This must be ECOP on set. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed.